Leo tebatandika fire base bali udawala baswedda luba nana babaswedda bavaako nawe nonywe njagayo njagalo ndage muganda wanywe njaga lwaki baganda wakubanga emiggo ndaga muganda wanywe njaga ndagayo omubwati lwaki abana bano basoko Nubian anywe njaga n'amenka n'avaako which is okay kubanga gwe chocho yagalo mu branding ira utagenda kubanja tagenda kusaba sente Buchaman yamenka yafuna omukisa mukaba namuzaawula era mwanyiga bana Uganda mwagala ki Buchaman n'akuluma omusajja badde magombe nsigo eyafedda n'akuluma ng'omukulembeze amusembeza ekyo kye bayita obukulembeze Katonda asitula abantu n'abateeka mu bifo by'otasobola kusuubira Katonda Bible ekugamba mu ngero nti Katonda asitula abo boyita basulusiru n'abakozesa okulaga ababeeyita abagezigezi Katonda abalaze era kino mbawoninga nze Jennifer Furufiga ngenda kuleba Women MP ate ngenda kuba minister ate kifo kyendimu kisinga obwa ministry kisinga obwa minister ntula n'omukulembeze gwanga tudiscussinga kiki ekigenda mu maaso kiki ekireese obuzibu yensonga lwaki nsooka okwebaza abavubuka benanyatwala mu people power abasobodde okudda gyendi nebaza abavubuka mwenna abajja gyendi buli entakera nebaza abavubuka bempandise mu NRM God is power abafunye kadi za NRM nebaza abavubuka bempandise mu Friends of General Muwozi nina abavubuka emitwalo 210 kino kibagamba abali mu Friends of General Muwozi 210 benakawandika abali confirm abalina kadi za NRM abalina kadi za Friends of General Muwozi abalina kadi za NRM God is power twagala okwata eggwanga lyaffe eryawamu njagala mbabulya buli mu nyumba buli muntu abane kitaawe buli muntu abane omusingi abantu back to roots abantu balina roots zaabwe lwaki gwe otugamba nti no president mubi why lwaki soka kusembera president nokola naye nomanya obubi bwe buli luddawa ye lwaki bwengendayo okumulaba ne mubuuza obubi bwe buli lwaki mukomawo ne munvuma nabade ne Ronald Mayinja ne Dr. Hildaman nga twogera bansanze nnyo akacaayi kange nerira enkoko ne bajjaawo ne twogeramu mu bigambo bye twayogedde n'angamba Jennifer Kirizo bagaana Kyagulanyi akoze ki yangamba kiki Brandi yangamba atya status ye msimanyi status ye ne legacy akoze biki yangamba biki legacy yangamba status ne mubuuze etya how ne mugamba leka nkubulye gwe muvubuka gwe leka nkusomese Hildaman Dr. Hildaman kubanga ude kisera nga tugamba tumutwale wa muzeyi era mukyala wa NRM kyana kunze munkwasa nnaku lwakwasa agala bogeda kwano kwanga muli baganda bange ebisere ebimutologera ebintu ne muloza ntubawayiza toba tubageya ntoba tukakino ne mugamba njagala following full figure yani who's full figure nze nyimiridde muntu omu from beginning from day one up now ne Bobi Wine gwoyogerako Kyagulanyi gwoyogerako okuva ku kitawe mu nabyabufuzi mwami senta mo basajja bali mu bibina simanyi bya DP simanyi ebyaki azze banyanzi anyanza ina brand za banyanzi aina brand za ba Eddie yawe ne music wate bwaze which is in the full figure mu musinga mirundi kanala kyoba manyanze full figure nsinga Mr. Magera amanyi because nze ndi omu nyimiridde omuntu omu bwenti brand yange ya full figure from nowhere and see later nefuka problem kati ndi mwabuzo amukamera tengenda ku ministry atengenda ku Women MP oba oyagala bato yagala gwe kyobo manya oba oyagala bato yagala ndi Women MP ate yawangula edda ekyo nkikuddamu ndi Women MP ate yawangula edda kubanga kinnanyamizza okulaba ababbi abatujjuba nanfuusa abalyake abenge abefubitizi omukazi avudde nagamba tumusondere sente how comes mwagala kuba bannayuganda kwemalawo obadde osiba wewamba wewalula owangudde emisango mu kooti bakwadde simanyi sente mmeka olimbelimbe gavumenti okutte kondomu ozifuyemu omukka wewaludde kukola nsokubyewo amabeere okoze ebikolobero essaawa zino gaba Uganda bakusondere sente mboyagala kubeera Women MP ani yakutuma ani yakuyita wetabote mazina g'enkima ng'ote emikiro kukoonako gwe mukazi gwe ngenda kukubaka lunebbaawo muwasate nawe nkuwa obutuuze wange ngenda kukubaka lweyo bakuwana wanere dalundi kumamulemu ngenda kunazako ekitambo mwemuginyaginya abantu nga mbawanira mu nsobi omukazi omukulu professor mulamba nogenda ku university nokwata padi nojambala ku mutwe nenkuwana mbuli abana bagenda ofuluma ku university bagenda okubeera nogenda ku university notandika okwemula
nogenda ku university nokwata kondo munogifamu muka nze nkubayinge nzawo nkubayinge nkwe value how comes mbuli abana bagenda fuluma mu university tebagenda okukola mubere serious watu byogerako nga munyiga bino si bya kunyiga bino byakwegogolako bantu balimba ne bannanfuusi oli yakera ku matana nasaba enjaga nagamba Mr. Kayihura yalandetako olugazigezi wano nga ayina ennugu nnyingi nnyo mwana nasalanga air ticket nengenda mu Amsterdam mwena mmanyi ekibuga kya Amsterdam nensobola okunywa ku njaga nga gwe kennyini weeyogera weeweera obujulizi. Can you imagine gwe yagala eggwanga oŋŋamba ki bannange nze full figure oŋŋamba ki abaana babanna ogenda bagamba ki nkubuuza mu baganda baneenyo njaga nogamba nti Kayihura ayina ennugu era Mr. Kayihura mukuba n'ennugu yannemesanga okunyonjaga mu ggwanga Uganda nakwatanga air ticket namba. Can you imagine ng'okyogera gwe muvubuka nenga tosobola kundaga abavubuka basatu bw'oyambye wadde abana wadde abasatu bwe bati njagala ondaga abantu babiri b'osobodde okuyamba gwe muvubuka gwe nabamenyera wano omusajja gwe bayita Jose Chameleone mu industry bwe tuba twogera ku bantu abasobodde okusitwa industry yaffe abantu abakoze regas abantu abakoze brand mu ggwanga Uganda tulina Jose Chameleone number 1 tulina Eddie Kenzo twabula utimuteeka yasukuluma ku number 1 n'akikuba n'amalayo tulina Bebe Cool big size tulina ne Mr. Magere yagezaako kufollowinga abayimbi oba okugoberera abayimbi kuba tolina brand yonna gye wali okoze olw'ensonga nti n'omwana gwe bayitanga Kenzo yavaayo n'ayita abaana ba big eye baani owulira n'abatondawo ne baani simanyi Pia Paundi simanyi bano bana abawala bonna bajjidde ku Kenzo ono omuwala gwe bamuwayizanga nti amwagala ono yani omuwala Lydia Jasmine naye tumutegede kawala kalungi kayimba bulungi oba yakagala which is okay bati yakagala which is okay I don't care I never mind nenga muwala mulungi ekisoka mulungi ate muto ate amanyi okuyimba abalempana ameka bazera abajide mu Kenzo Jose Chameleone yakola brand naleta ba Mozo Radio yakola Chameleone okumanya wa amaanyi AK47 yafuna erinnya nga talina na luyimba Palaso yadda wano nga talina luyimba n'amugamba nga amwita Lizard n'amugamba ngenda kutuma Palaso n'amukola erinnya nga talina luyimba mulekera abaana bakusabanga meeting ze newunya Chameleone okusaba meeting n'ogimumma Chameleone yasituka kasajja katune kajje wuwo nemunyumya embozi nemu discuss nga ku bintu emusobola okukola abavubuka nga ze wuwo ng'omuntu wakwata ebintu bya Chameleone n'obipositinga byonna noyongeramu nebibyo negwe tewateekayo bye wayogeranga tewateekayo bibyo bye waddangamu lwaki batuusa ku ekyo n'okwata ebintu bya muno gwe n'obipositinga gwe newesigaza ebyo byoyogedde njagala ombuulirawo ogasiza eggwanga nze njagala mpa abavubuka 5 nti be bano be waleeta n'obyalire mwamwesako kubanga ayina ssente munubbi tayagala kumanya famire ye yina ssente era ali izo buyaga bwamukuba n'avaako n'awummula mirembe kyova olaba yita afifaako ebyessente tomulya nga acomplaininga tomulya nga era bwe bawoza ennyo babagimugabamu n'agivaamu batone wozi binaku bayagala kujja wa Museveni buli nnaku Pademani twamufina naye ayagala genda wa muzeyi lwakuba nti wabuuza bagenda mumugenda mugamba ki babaga twagala kulaba muzeyi si kibi era si mu bubi kubanga President Museveni president wa ggwanga njagala okwogera ku kigambo ekyokusosola abantu njagala okwogera ku kigambo ky'ogamba nti Bobi Wine alina legacy nnene nnyo simanyi status nnene nnyo eyange nnene nnyo emusinga olw'ensonga nze ndi omu ekyokubiri Bobi Wine alina okuneebaza kino mukimanye mwe abawagizi be mwe abawumba tufu mubeera kuno nga munvuma n'ate mwe musinga okundaba nje nkyebaliza Katonda omuntu gw'otayagala omulaba musiba munvuma ate ne mugamba mbuno kiki naye nga ate mwe musinga okundaba omuntu gw'otayagala omulaba ago bagayita maanyi ago gabayita amaanyi nze brand yange nga full figure bali balina ez'abanyanzi ba Eddie babeera mu America ensi ne balema baani ne bajja ne bakola zidiri mu studio ne bakola baani ne bakola kitaabo yali mu nabyabufuzi so ekyo si kikulu ate bo baze nga babeera ku side ey'abaluuza lwakuba nti banyanzi bo balabuka mangu era basajja balabufu bo bali mu NRM negwe bongamba nti full figure Bobi Wine yanyenye omuti full figure nakola ki gulata gukunyenyeza oba nawe tandikira wenakoma nawe woba otandikira nawe kola bye nakola twalina strategy yaffe nga tugikoze yakwocha polisi yakwocha transformer yakwocha petrol station na kati gwe nawe kwata iyo kyakemu nawe kola nawe tandikirawo nawe wolooza nti no yanyenyezo muti nawe kola ebyo otandikirawo nawe akunyenyezo muti njagala babuze kibuzo ku full figure ne people power ani asoka munne
checha asokawo naliwo nga na branding nga neri nyange furu fika nze nesimbira omuti era nze nanyenyeza omuti gwange kubanza nasimba omuti Bobby Wine ne papa checha asokawo furu fika ne papa checha asokawo kyobo webuuza era weddemu weka kitegeza nze nakola kinza nanyenyo omuti gwange nze nesimbira omuti gwange Mawulira ate musanyukira nkonyo bannamo omuntu abanga abadde magombe n'avaayo omuntu abanga abadde ku ndiringa muyi na mukama namuwa chance y'okuwona mumusanyukira nko kusinga okuddawo ne mulekana ngende kwogera ku kigambo kya tribe mbagambe nti wano mu ggwanga twalina abaana bana abeegombesebwa bosobola okugamba nti bano baana bakulidde mu Buganda baana ba Buganda mwatulekawo basajja mu okumanya gusajja gwe Mr. Magero oli mu biki oli kikolimo musajja gwe watulekawo nga mugamba tulina amayinda amanene Abaganda tulina amamwa amanene tulina eminyinda eminene noyolekera embalala eri nowasaka kaza kalinga statue ne muleka abakazi Abaganda wano bebekulu yagenda Busoga kamyoni yagenda eri mu Balugwala owulira mwenne mwatulekawo mwatuzira Abaganda oze fete tuli bantu mwaddawo kutukwatiye na kutwendako na tukwatiye tutogatoga ne mwagatwogere omusajja Omuganda noyolekera noisa Murwera noisa Masaka ne wayongerayo noleta omukazi alinga enkolongo nga naye si Muganda esawa zino gwayogera ku Baganda esawa zino gwatugamba mbuno mbutsimanyi twala n'Abanyankole twala n'Abakiga abasajja batwagala abasajja tuzaddemu abaana tuzadde mbasajja Abanyarwanda tuzadde mbasajja Abakiga tuzadde mbasajja Abanyankole oyaga tutta abaana baffe tubatte gwe nga tebatuwasa lwaki walito tuwasa mbwaggwe otumanyira nnyini mulekerawo okwesiba ku tribe ne mugamba mbu tribe mulekerawo okubolagana mu mawanga ne madini kyekigenda okutwongera mu maaso kyetugenda okutwala mu maaso nga tukuma eggwanga laffe nga tuli bumu bw'oba oyagala otwawula yawula ekyo totawaana olw'ensonga President Museveni ye president ku lukalu lw'ensi yonna kino kibagamba njagala mu kikooti ngemu abavubuka President Yoweri Kaguta Museveni ku lukalu lwa Africa oba ku lukalu lw'ensi yonna ye musajja asobodde okufuga ne 5 regions nkiddamu ku lukalu lw'ensi yonna President Museveni musajja asobodde okufuga ne 5 regions President Museveni Yoweri Kaguta yakomezaawo bakabaka bonna bwali bwabula bwonna bwali bwazaawa yasobodde okubuuza wano yekamba buuze baba yitanga okuyingira amajanga mwita Baganda amajanga Abafala g'Abakiga g'Abanyanda g'Abanyankole lwate mwagayingiranga ezo chepe sebo batumukunde tebalonda nonde batumwine chepe bazirwanira bazikolerera ezo chepe zebayina bazikolerera General Muhoozi asomedde wano buli kimwa kikoze yakuba koni namugoba wano amadala nagalinya lwaki nagende Somalia munjagalo mpa mwana wa mukulembeze omugwasoba kuteka ku front line nagende Somalia okununula abantu nagende guna kuba ko nagende Sudan nanunula abana Uganda nabazza wano omwana oyo muto oyagala kungaba Muhoozi era nonya sente oyagala kuna nti Muhoozi ali mwavu kyekimutale Somalia ku front line anunule abana Uganda lwaki temusima yasomera mu masomero ga wano Muhoozi asomedde wano teyavaawo asomedde wano kitawe talina sente mutwala kusomera mu Bulaayo bawa mulekeraawo okunafuyanga abantu n'okugerageranyanga abantu n'obuvavoola bwe mutalekeraawo fe abasajja be mwogerako tubazaddemu abaana ekyokubiri musimenga nze kino nkibagamba mu mutasime President Museveni baana mmwe ekibabonyaabonya era ekibadaaganye oba ekibazunza kubeera nga muvoola omukulembeze w'eggwanga kino nkiddamu Katonda nga Katonda mwene Katonda God gwenjogerako yatonda eggulu n'ensi ateekateeka obukulembeze bwa mirundi 3 njagala ogende ku gogo Katonda nga Katonda mwene Katonda yatonda eggulu n'ensi ateekateeka obukulembeze bwa mirundi egi ateekateeka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga pulezidenti w'ensi yabeerako omukisa gw'ensi gwonna era pulezidenti w'eggwanga yakkiramu omukisa gw'eggwanga nateekateeka obukulembeze obw'enzikiriza emizikiti amakyaki mu muli nzikiriza ya ddiini nateekateeka obukulembeze obw'amaka njogera ku maka sogera ku family ye Katonda God Katonda mwene byateekateeka mpulira bulungi omukulembeze w'eggwanga yakkirako omukisa gw'eggwanga
mwana gwe lwotandika okukiza President Museveni wekka mu bulamu bwo n'ogamba nti President Museveni omusajja akoze legasi tukuzizza omusajja taddewo legasi gye tufuniremu emirembe omusajja yanona neggwanga ye President w'eggwanga emirembe gigenda kukweyuna wekka sente zigenda kukweyuna wekka obulamu bugenda kutambula wekka nga tolina nakikuwalanya tolina kikubanja tolina kyofiiringa ng'okkiriza nti President lwakuba abantu abamukolooza nti President ngendayo okusaba sente nze muntu ali omukulembeze sabe sente mulekeraawo okusaba omukulembeze w'eggwanga sente mulekeraawo okusaba President ebintu bye mulina okusaba Katonda mubisaba President omukisa gw'eggwanga gukira mukulembeze era eggwanga liba n'omukulembeze omu eggwanga liba n'omufuzi abeera omu atula mu ntebe n'alamula atula mu ntebe n'asalawo abantu abalefe mulina kubeera baweereza mulina kuweereza bannayuganda mulina kuweereza abantu naye ne mumwefuula bakulembeze ate ne munda bawolo bamwe ne babajjulako njagala mbabuuze wano mu Uganda tulina njagala mbabuuze vice president ye sekandi si muganda minister wa agriculture yani Vincent Sempija si muganda tulina minister wa ICC Judith Nabakoba si muganda tulina minister of land Betty Kamya si muganda tulina minister of public services William Mukasa si muganda tulina presidential advisor Jennifer Nakangubi si muganda furufiga president advisor Mulamba owulira minister of trade Ameri Achambadde si muganda njagala onziremu minister of works Katumba Wamala si muganda njagala onziremu government chief whip Lucy Nankabula si muganda njagala onziremu minister of state for health Robina Nabanja si muganda njagala oddemu minister of what education John Muyingo si muganda John Muyingo si muganda minister for tourism Godfrey Chiwanda si muganda subi minister of state Kampala Bena Namugwanya si muganda minister wa state namba si muganda minister weruwere Galabuzi si muganda wabantu abafa bakola ki minister wa water yani Chibule minister Chibule si muganda president advisor Kathani Kusasa si muganda lwaki temusima ko bantu mmwe omuntu akulya state house controller mama waffe si muganda mama Nakyobe si muganda muli sima ki Babuja mani si baganda mama Naiso si muganda babagamba nga muyingira amajenga mugamba amajega abanyarwanda agamajega abakiga agamajega abanyankwete tuli balangira nnyo kubanga tuli bakitalo nnyo tuli bambejja esaazo no mukaanira zichepe mukaanira nyota mukaanira amayinja mwali ludda wa bali wange etubidde mbwa mwali wange etubidde kati mwagala okwambala chepe mwagala okwambala nyota mwali ludda wa bano si baganda bano si baganda ngate mbogerako tuza tulabajiri batebukane babadde ba vice president nga baganda tulabani bonna badde baganda ngate bote mbogera special da kwandira kazi batabadde wano ngate mbogerako lwaki bate mbyogera mwogera bibi byokka tetugenda kukiza Museveni legasi gyataddewo ennungi mukola social media muteeka ebikolobero byammwe bemuzze mukola bigende mu ggwanga kubanga abaana baffe mwaka tuzaala abaana baffe bagende nga bakola balaba ebyo nga balaba bibi byokka ngate Museveni alina ebirungi byakodde eggwanga nabagamba mukwate ebirungi bya Museveni mukwate n'ebimu biteeke ku minzaani Museveni mumubanja ki Museveni mukyamubanja ki muli sima ki abaganda muli sima ki bannayuganda muli sima ki mwagala bafu bantu mwagala bafu Museveni yanola ne munyiga ne muzimbye eminyindo ne muzimbye emitima emibi kubanga nonze ku advisor walo yagala njere mu mbwazo wayagala njere mu toizo lwaki walitonda lwaki walitompira nompa omulimu munenjera mu kalimbo y'enkokozo nga walitonda bawo naye Museveni olwanonda nga nonze muganda ate abaganda mwe mwasinga okunyiga naye kyewuunyisa kale mwennyamiza bantu mmwe ate muswaza mwatwekawo wane muganda muwasa abakazi ne musombola abakazi asile tubazaddemu abaana muganda tubawani nga tuwana baki batukoze eki Uganda ina tribes zisuka masa tumwa musanvu wesibe ku baganda abaganda be wesiba ko otubanja ki yana government ndi muganda manje banzala wale ko ku kitanga wale ko ku family yange mutusatisa abantu ti bonoyogera mazibanga bakuta bonoyogera era tegera okogera ani government nja kulekera okuyogera ani gandi ngena kulekera okogera amazima
nze mbasinga emirundi 8 kubanga mumugende mwepanga kati mwasoma nnyo nera mwasoma muli bakitalo nnyo mwasoma okusoma kuyamba luzungu oba okubala bwoba tolina wisdom oluzungu twatulekana n'abatamiivu abatamiivu abanywa emyenge n'enjaga oluzungu nalwo olulimi mukudde eggwanga muli vodde muli biddemu ssente muyime ne mwogera enzungu nnyingi nnyo ne basoma budgeti ne basoma ssente ne zigenda mu ministry ng'abantu tabamanyi kati munginikirako ebinyonga we saasoma mujje munsomese yensonga lwaki tugaggawadde ku mulembe gwa Museveni nga mutuvuolamu abaana abaasoma oba n'agatabo mu nkwawa olusi ga kunnasa oyenjeera ensi nnamba mbonoonya mulimu nenkulekawo nengenda nempota ku kizimbe nenkulekawo nengenda nenkamula obutunda nenkulekawo nengenda nenfumba eminaanansi myezi 8 nengula emmotoka notandika okunjogerera kubanga mumwasoma muina fayiro mu nkwawa otambula onoonya omulimu gwe wasoma nze ataasoma nsiba mu cabinet ya ministry nze gwoyogerako full figure nsiba na baminisita nsiba na mukulembeze wa ggwanga ndi muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga oba oyagala batwagala yenze oba nfaanana te yenze teri bukulembeze butava eri Katonda tebakikulimba teri bitiibwa bitava eri Katonda ntambulira mu bitiibwa ndi wa kitiibwa ntuuka wali baminisita ne bakola bati owekitiibwa tusanise okulaba owekitiibwa tumunaye tusanise okulaba manyira okumala emyezi 2 nga minisita nnoonya naye nga tanabuuza Kiwanda amaze emyezi 2 nga nnoonya nga nnoonya naye nga sina wadde time wemufikisinga okumuwa appointment nga nzijudde muyinza okuwoza mbu tajja kulya binyeebwa tajja kusiika nnyaanya mubuuze kwalina kuno maze emyezi egi era namuwadde appointment namugambe nsange wabbala mukuba ngenda ku radio ate wenvaawo sina time era nsanze wabbala mu ne tutuula kati notegera kye bayita full figure oyinza okunyomera wano buuza mmeeya ebbanga n'amaze nga nnoonya mmeeya wa Kampala mubuuza amaze ebbanga ki nga nnoonya naye nga ne time gye nfikisinga embuuze bweti njimu tutule wansi twogere ne muddaawo ne mwagawaga ebintu ebyekisiru ne muwanawana ebintu ebyekisirusiru ne mwogera ebintu ebyekisirusiru n'otunula bino essajja byeyita bizonto nammwe ne mubayinga omuntu nti zonto mwakeera ku makya omulangira Ndawusinku w'ekitiibwa wakeera ku makya n'ogoba akavuga ke bayita Tamale n'okagamba nti kakute politics ne kamugatta mu comedy ekyo kye babadde bakola ki ebizonto byonna byakoze eki bazonto babadde nabo bakoze eki ekyo babadde bakola oyo si politics kikyo kyagoba Tamale wagoba Tamale n'ogamba nti Tamale agase politics mu comedy ne mugoba akavuga ako ne kagenda ate ke kaali kabategeerera ne musiga n'osigaza emiwulenge sajja ebikadde byasaamirivu bikadde binaku bimanyidde buli muntu wano biyiwa endusu biyisulika n'okwesirika biza n'obwenkulumu nolaba kiri kyopeto oyo omusajja ne banzaala akola kusima nakati ali kusimba emyaka 8 takulaakulana teyeyongera kavuga emmotoka evaamu guno muko ogwa bbulu basindika wezikidde bezikidde kubitala basindika musindika okuvaako naye ali ku full figure avuma buli muzanya full figure buli muzanya president Museveni osi politics Tamale mwali mugoba waki n'otumya omusajja mukulu kiweewa oba otamukobera nga mwe nnyonta naawe oli muna Uganda ogenda gasa gwanga ogattako ki mwogera ebintu ebigasa abantu omukazi gwe walampa nanta batakumanyi takuliko takola ki mwayimba ate bajja kubasiba bagenda kubasiba mwe mukyalowooza mbatutwala batutya nnyo neewuunya okuba mwavuddeyo ne mutuukirawo nga mukyalina mu bugoyo bw'amakomera obw'ebisiraani mukyawunya olusu lw'ekkomera ne mugenda ku sipaaka mbu twakavaayo batutadde mama nininyo ne muwanika eminnya ebyagereka abasajja abakulu abalina n'abakazi n'abaana waliwo kiri ekyeyerusa ekyeru kikadde kizibu oba kyekyadde kiwanvu kyadde mu bigoye by'ebibomboola oyina famire oyina abaana bo oyina ebintu byokolerera muve mukwereega mbu babatadde babatya kadde bano abaagala obululu abaagala kabampani bonna ne bagenda wali ekireka awo ekireka bakuba babayita nonsense babasaasidde mujja kuba nga temulina njala next time mujja kudda nga temulina njala anennimi za bitundu mama obuuza nga Kyagulanyi nti bakola kyabo bali bakuba ekyo kyokka kikimanye baba bakusaasidde basobola okukuba nodda naye bajja kudda nga nenjala teziriimu mulekerawo okuteeka omukulembeze mu bukomedi obw'ekisiru emirembe Museveni gye yatuwa tugikozese tugigagawaliremu tuleme kukwata nsi kugivuunika nga tukola bikolobero byokka tuleme kukwata nsi kugivuunika nga tulaga bibi byokka mulage ne ku birungi Museveni singa badde mukulembeze mubi era nze nasanyusa nnyo bayita amateeka g'abayimbi
Notune kyana kyakaveeri kabale kyala kiri mabumonde kiza kigabatukana ebigere kiringa entangawuzi kyalwala obumonde ku maaso omulala alina embalabe wano nnene nnyo abasiza ku oxygen tebassa bulungi balwala ebibobe babazaala bubi ali ku Museveni olutuusa atakukidde ku Museveni kati nuya kyene kyano bakyeni BS kimamba kira cyane kyambalanga nigina simanyi kyekyani simanyi keizi simanyi biki keminiyo simanyi kebiki buli lwakola amawulire gabeera mabi takola guli eddungi awera ku full figure avuma full figure nze munjogera ku kubandi wakabe ekyo nkimanyi era sigena bafaako kubanga muti amazima ate sigena kulekerawo kwogera mazima nina okwogera amazima ensega manye mwayuda banga abakiga bayingira amaje mwayuda banga abanyankole bayingira amaje omwagalalanka mwayuda banga abanyarwanda bayingira amaje mbwa mmwe twere na jeno kasire gwanga wano nga bagamba mwabala banga abalalo abaganda bayingira amaje bakatumba amate baliyo kitange jenyo kanja wale yagoba babbi wano mu Uganda taliyo mwaliwa kala sazi no muvavenga mu uteminyira mwali luddawa natino kanchi bagambe era mukiteke mu mitima kibatuyemu tewali muntu agenda kulembera gwanga Uganda nkyogera nga nkyogeza buvumu nga ntya Katonda tewali muntu agenda kulembera gwanga Uganda nga simu namaje eto nkibazi sagalo kyesibe kate sagalo kirweko tewali muntu asobola kulembera gwanga ino nga kubanga feke nyinyi bagenda okulembera esoka tuli bagagga tuina sente zaffe tuina bya intu yaffe betwekoledde tumanye ensi gyevudde owulira nzera nebaza nnyo President Museveni okuba nga yantwala mu trek ekintu ekyo nkyebaza ffe twafire bakadde baffe nga balanirira gwanga ino ne bayiwa omusaayi tukuza tuli nfuuzi tukuza tuli bamulekwa tetulina batata tetulina kika tetulina na family nti obawe enfa ngenda wano era nze temuntisatisa n'okufa mama mulowooza nti mutisatisa abantu n'okufa nze temugenda kuntiisa sina bengenda kuluma owulira muganda wange owe wanzala bafa kakati goboda unagamba mbaye kufa tujja kwocha tugenda ku ana kugambye ebitota wana teba kulimba tota wana mukiza mazima gabatule mu mitima omusajja omukulu wajja nolimba abantu no bagamba Mr. Magere ekisinga okunuma n'okunnewunyisa bwe gayi njagala abantu babuulire nti n'ekifo ky'olimu si kikyo just only replacement you understand only just a replacement you know njagala ekintu ekyo kikotinge bulungi mu mutwe gwo webake bugazi ne mukazi oli alinga kati statue omubuuze nti ekifo kyendimu kyani ekifo kyolimu kya kantinti ekifo kyolimu just a replacement tonnakola kisanje wadde kiki wadde kikolera abantu owulira muganda wange just a replacement ofukida abantu problem olimbye eggwanga obuzabuza abavubuka bonna oyimbayimba obuyimba bw'abalogo oyimba obuyimba bw'abasawo abaganda kuba mwamanyira okusawula lino eggwanga teriyimidde ku basawo baganda neddibwanga liyimidde ku Katonda Katonda yateekateeka obukulembeze Katonda yateekateeka ensi Katonda yateekateeka President Museveni kyovala wanjawulo nabadde nsoma akatabo ka President Museveni kaliwo akatabo kembadde nsoma nade nsoma akatabo ka President Museveni kano omanyi mumanya okuŋŋamba nti ndaba mu bifaananyi munkwasa ennaku nze nomunnyumira munsesa nade nsoma page ki page 15 so mgo Master Seed page 15 political awakening political awakening nga President Museveni page 15 ngendo kasome page 15 political awakening nga President Museveni ya betting ngana abana eri musinya free kano tuina butawo buno bubiri bakwate bulabika tologa nti bwa 15 bamitwala 5 abona bujja basimanyi kano ke kasoka kano ka kubiri ne kano ate kano kosimanyi naje unakajja faba family fetu tele okuba nabo munansonyi wanange munaisagala gwa mu family nungi naye mukama bye byagera mukama agerera abalungi nange munange nazalibwa nanazibwake ennaku yannonda Katonda yannonda dunda yannonda kakati kano ke kasooka kano nena nsoma kano page 15 nga bagamba nade kasoma page 15 nga bagamba nti President Museveni bwe yali mu senior free just a senior free
yali mu senior free nga debating n'abaana ba senior 6 ku interview ya politics ngata basinga osochikiriza yali mu senior free nenga debating n'abaana ba senior 6 ku political affairs nenga atabasinga ngera na babuza question tebagina ngate ne bamubuza baba ne answer mfunga ate yabane namu omwana wa senior free kitegeza kinti Katonda ateekateeka obukulembeze obukulembeze buvaawa obukulembeze buba n'emirandira obukulembeze buba n'emisingi oyo mumukwate minisita Mbayo mukwate mugambe ndi busy ndi mukwate minisita Mbayo anetaaga mukwate ndoza banetaaga so mulekerawo okugeraageranyanga abantu n'okulowooza nti n'abantu buli muntu level yo owulira buli muntu si level yo okitegera muganda wange ate obukulembeze Bible egamba nti omukulembeze omulungi alwa mu ntebe era omukulembeze omulungi alwa ku bufuzi Bible emu negamba eyogera mu ngero 28 soma engero Bible yangero Bible eyogera mu ngero 28 negamba nti ababi babeera ku dduka nga newankubadde tewali abagoba genda osome engero 28 olunyiri olusooka ababi babeera ku dduka nga newankubadde tewali akola ki abagoba naye abavumu abayimira n'amazima n'obwenkanya baba n'emitima emigumu ng'egy'empologoma ye fulufiga ye President Museveni nze ndi mugumu nnyo ate ndi muvumu lwa nsonga ki nti njogera amazima n'obwenkanya nakye njogera nkimanyi kiinako obukakafu ate nsobola kyesibako era nsobola okukiddamu nsi mulabe obufuzi bana bagenda okulimbalimba abantu never sigenda kulimbalimba abantu sigenda kubuzaabuza abantu no ngenda kwesimba mu nnondo lwa mazima na bwenkanya olw'ensonga kyenjagala nkimanyi nekyenjagala okukolera bannayuganda nkimanyi owulira Mr. Magera zalimbalimba bannayuganda yasooka n'alimba eggwanga n'abagamba titayagala bibiina tujjawo ebibiina tulwanyise ebibiina eggwanga teri bana bibiina tulina kubeera mu kisinde abantu bagamba agambye ata tulina kubeera mu kisinde eddakiika 2 naonda ba coordinator nafuka dictator natumubuuza musajja gwe olonda ngani nze kanyini kamakolo gani namubuuza olonda ngani ani yakulonda era ovudde ku kyokulonda kuba namulabyeyo nga agudde emirundi 8 era nakimugamba togenda kwatadde ekyokusatu wadde ekyokunande ku batupepa togenda kujjako ogenda kwera 11 namubuuza olonda ngani alonze ba coordinator olwatandika ne bamukuba obwami awo olabira empunda malenge omuntu asemba nakyo kyebate kisembo be yalonda ne bamuddiza obwami nabumukuba okumanya abannayuganda abaganda muli babi natunudde basajja mu okumanya muli babi bannanga basajja mu muyina emitima emibi banne basajja mu muli babi kyovolaba omusajja yayogedde ekigambo naga nti omuti negugejja gutadde gusobola kufuuka kibira neŋŋamba wangi nenkotinga ekigambo ekyo musajja badde bammawu yaga nti omuti ne wagugejja gutadde gusobola kubeera kibira naye okumanya muli babi walimbalimba abantu nobagamba tetwagala bibiina twetaaga tubeere bumu obumu bwaffe gemaanyi tubeere mu kisinde gwe noyagala nogamba kibanga wogamba nti buli omulaalo waba alunda ente akeera kumakya nakwata ente zakusaasira nezigoberera eza fulufiga nezegattako eza neighborhood nezegattako eza Mr. Magere nezegattako nezigenda mu kisinde nezirya ekyo kyebayita ekisinde kyetubaddemu kyewali walimbiramu abantu kyebayita ekisinde naye ente ezo bwezimala okuba neziriramu nezinywa amazzi bwaba akomawo omulaalo buli nte ekyama ewaabwe waayo nga tinkasimire bwe yazze ewaka buli nte ekyama ewaabwe waayo emaze okulya ogenda okuba nga omulala asigaze ente 2 nga bwala basekibukubo mubadde mubaganda basekikubo mulime njagala nkubuuze muvubuka gwe okumanya olimba bannayuganda olumirirwani omuntu olumirirwa afaananga gwe omuntu olumirirwa abeeranga gwe bannanga ekisajja gwe nkogerako mpuli y'amaziga mu mutima omutima gunjiika mwagaana okutuwasa ne mutulekawo mutulina ennyinda ennene abaganda kati ovugira ku baganda otwagalamu obululu ani akugambye katonda abanyankole betwazaalamu abatuwasa abatugumira n'amayinda gaffe amanene temwakomaawo omusajja gwe okumanya oli muzibu nnyo olese essaawa abantu bagigumira ojja weefuula nagaye Bible egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe omubi abeera ku dduka nga newankubadde tewali amugoba wenna okoze oveddewo olusingosingo olukuli luti olinga katyuni ogenda kufa wayingira kyotasobola wammire govuli kukatute mu bulago
oyagala kusasema naye tolina bugamba na Uganda ojja kusasema ate ogenda fiirwa bingi ne constituency ke kufotegeere oyagala kwegoga kagumba kakuli wanna wamire ensanafu waliwo pankapanko ebebufuzi obiyita kuyimba ebebifuzi si bidongo ovuddawo olesa essaawa dakiika y'emu olesa simanyi wajjamu essaawa noteekamu oba Uganda musimanyi Uganda empya ng'erimu akasaayi mu kakofiira edakiika 3 olesa ambuleera bino si byakutulendinga mukazi wako teyenna ninga obugologo satamule nga kati nga bamalayo babeera mbwatulendinge bana Uganda besibe baagala bino si byakutulendinga oyambadde ebigoye by'ebibombola weekuba ebifaananyi n'abaana bo okumanya oli muswavu n'abaana bo mwayimina nga temujja mu ambuleera abantu 3 yo londote ambuleera gwe manyi bata ambuleera ekibiina kya mutaani wa bata ekyafedde ekyagaana okukola gwe nokyeta kisikiza bana Uganda naye akugambye Sebagala yakulimbye Sebagala muwabuzi wa President Museveni yakulimbye ezo zonna projekiti ekyo nkikuddamu ezo zonna projekiti kati kotegere lukwago kakkuba otegeere kwa lukwago kakkube odemu ku magezi otegere ne Kampala ogisobola just Kampala yokka gye wepankira mutugenda kukukubira mu Kampala gwe tukukobe n'engolo tukule n'obukowekowe ku maaso sigwaweddewo edakiika 3 ovuddewo awo otongoza simanya ambuleera kuba oyagala okutunda ambuleera oyagala okutrendinga ani akugambye nti ambuleera njagala okwate ambuleera wayimidde n'abaana bo 2 nga temujja mu ambuleera okumanya Katonda yabalaga akabonero ak'ekikolimo yaleeta omuyaga yaleeta enkuba nebafuumuula nefuumula bambuleera bammwe ne bugweri Katonda yakulaga akabonero toli feri atoli kikolimo mwana gwo oli kikolimo eggwanga libaddewo nga parliament y'eggwanga terwanangako olunaku lwayingira mu parliament wafunye 10 n'olinya mu mmeeza oli kikolimo oli mukolimire siryerabira bigambo Kasirye Gwanga byakugamba te Kasirye Gwanga yafa ne bw'oligenda ku ntaana etakyadda ne bw'oliziikula omulambo ogwebuuzako tegukyadda Kasirye Gwanga yakugamba wandiika ebizibu by'abavubuka bitwalire President Museveni lwaki yakugamba tugende mu nsiko tuwagituddeko Museveni teyali Muganda lwaki yakusindika wa Muganda muno lwaki yakusindika wa Museveni yali malayika ekulabukidde yali Katonda yakusindikidde malayika ey'ekisa naye olwongo bwo obunafu obutono olw'omulugube olw'okweyagaliza ekifo ky'olimu kugambe just a replacement can you imagine mwomanyirira abantu mwomanyirira eggwanga eddamba muvubuka gwe ogamba otenda olumirirwa abantu omuntu alumirirwa abantu abeeranga gwe muvubuka gwe osimbula mwagula bubodaboda wabutuweerezanga nange bakampaako bakangulirako nenkawa abaana ne bakamala nawo nga mukuleetinga effujjo lyammwe mwagala okukyayisa bannayuganda mukyayisa abaana ba bodaboda mukyayisa abaana baki balowooza nti bakugoberera kumbe bodaboda zo zeeguli oziina ogamba otya omwana nga ogenda Jjinja omuntu njagala ku muntu alumirirwa eggwanga njagala naye munkotinge bulungi mwebale kundaba n'abanvuma mwebale nnyo kitegeeza ago maanyi era kiraga nti mmwe bawagizi bange abasooka kubanga omuntu gwe mutaaga ate mumulaba neyanzege mwebale bannange mwebalege mwongere okunvuma mwongere n'okundaba kubanga nze aliko amazima amekisifugo geno okusanga ku nze omubi bamulaba gwotayagala omulaba kumannyo ku emboozi n'endiga zino mwebale kundaba nga munvuma omuntu ogenda Jjinja awulira osimbudde pikipiki n'emmotoka yo gw'otudde oli mu SC olina ne bino ebiwojjero bi Edi Mutwe ekinsanyusa no Edi Mutwe akolera ffe naye hakwa mwogerako musajja wattu ndimulabisa n'omulabisa n'osimbula n'otuuka mu kiyira n'oyita nammanve n'oyita wali wagula obunyama n'oyimya n'ogula obunyama ne weegulya soda n'oyongerayo ng'omuntu alumirirwa abantu oliyimirira kugamba baana babeni nti bannange ŋŋenda Jjinja waliwo mayiro weeziti naye muddeeyo munnindire wa mukono yegwe alumirirwa abantu n'osimbula abaana be ne bakugoberera ng'obalaba bwewanika ekimwa okyali tumulageko man okyali tumusobola man atidde nnyo oyina abantu 130 ne constituency yakulema owoza sobola Museveni nga nze fulufigo munimu abantu emitwalo 2 nze omu kugambe na Friends of General Muwozi twandika bana million 2 mu emitwalo 10 Friends of General Muwozi nina abaana nga tebagula kadi bagula balwana tebagula baagala nina NRM God is power
God's power yoka ina abantu bali mitwale 5 nze fulu fika gola bawana nebaza abana batanjeme abana banamena twala banabuza abuza bakoma wone manetondera era mbebaza nebaza abantu abanzikiriza mu abanjagala mbebaza kubanga munda zanti cyenkola mbayamba munda zanti cyenkola kyamaanyi munda zanti mbazibudde amaaso mbebaza enane mu God's power n'abantu emitwale eji je wandisa tisati bazigula balwana bagala ekibiina bakoma wakani bakiriza amazima olw'ebirungi eby'ebigambo ebyembagamba mute Katonda Bible egamba nti mwenga abakulembeze ebitiibwa kubanga obukulembeze buva eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda muwe President Museveni ekitiibwa nakugambira olikkiriza wekka mu mutima gwo nti owagira Museveni bwoti ebirungi biri mu NRM ebirungi byayunaayina tewali muntu agenda kugamba nti akulwanira kino ekyo haramu nkugambe muntu ogamba nti alwanirira abantu nasimwa n'abaana babende emitwale abana 10 n'abatwala paka Jinja yakanyina yakola za accident ze kubanga yagala okutrendinga yakanyina watangoza ambulera mwana we mukazi we omukazi natandika okufuka katuni ati hello bana malaya banonya bali ku street obugalo bumulingo bwabalema bulingo halingo omukalabanda kolate kalimu na supu kagongo bala bino sibya kutrendinga na wako ngambala bigole bimyufu kubanga mbala bisati walo twagenda mu covid wayambala bigole ebimyufu nebigambo byo no chenyama n'abaana bono trendinga gwokolera trending kubanga gwe social media ekusasula Facebook ekusasula sente YouTube ekuwa sente bebya kunyanga mute kubanga Kenzo yakuleka mailo kanana nakugamba ekyo oyagala okukola Kenzo kikola nga dakika 3 nga tafaana bubi nga ava kukaba ava kunyiga ina amarevu naimira mu kamera bwati naga nti government where are you nafune mitwale 10 nekisugala ku mutima okuva denedda oyina obujja ku Kenzo mwafuna akasajja ku Kenzo mwanyoma Kenzo wano Kenzo ye muvubuka ila yanga generation yonna wano mu Uganda kuluka lwensi yonna sina Uganda yoka kubanga mwembanjogera goyogera ku Uganda mwenjogera ku Kenzo njogera ku nsi yonna njogera ku nsi yonna sa Africa ova kumwana va naga na kuba Europe ne bagongo bala yego ata Eddie Kenzo musuza emfuzi mwamu nafia Kenzo yimba kaimba ne Muganda wo simanyi ya nimba luima lwana la Kenzo ne balukolera busabala okupromotinga beach yo era ba Kenzo yatunda beach yo yakolera video utwalabira beach era Kenzo mwamujja mu luyimba ne mutandika ngo kutambula kushonga temumuyita ne kasigala okasajja katunga kanonye bikomando na ino musajja ngankwana mamute yingiriya muninnya musajja mugagga nnyo ngatuma Kenzo yankwana ngatuma Kenzo namugamba guma mulinnya namuwa sente na recordinga stamina musajja yinginiya mugagga nnyo yali ngankwana nganjagala naye ngatuma Kenzo naye nganze simwagala era yawa Kenzo sente za recordinga stamina nga mumujje mukayimba omwana ayimba kayimba kale kakera ngane mumujjamu kuvadde oyo mwana abalumye omutete mumwagala mwamulanga omunafenya mwamulanga atamanyi kuyimba ebe bikole babebe kulu Kenzo ajja kwabya omutima Kenzo ajja kuyuza emba Kenzo ajja kwabya omutima muvubuka gwe nkubulira nkulabula era singa teyafuna kyomene ku kya mukazi lwakwa Kenzo naye yakola losi ate Kenzo ye muvubuka yatuwasaako kwe muvubuka yawasa omukazi omuganda ate ye munyarwanda Kenzo mwana ngemasako bamuki naye yawasa omwana omuganda naye munabera omuganda kye yamukola bannange muri babi banda abaganda muri babi mukazi ko kwata omwana wa Kenzo mumuwe tujja kwa wabira go wa minister waloze gwa wagula amateeka omukazi akwasa n'omwana wa musajja tamumulaga wadde mubuuzaako gwa mwezalamu naye okubanya omukazi oyo mubi era ajagala kutta Kenzo mu makage mu nyumba ye ate ya Kenzo yawasa omukazi omuganda kye bana ebintu ebintu byewunyisa Kenzo ye yawasa omukazi omuganda owulira namuzalamu mwe mwatulekawo omulala agenda kuwasa balugwala eri kamyoni yawasa Danera bebe kulu yagenda mu Busoga oyo yagenda simanyi luddawa gwe wawasa gwoswa naye nkubuuza gwe wawasa gwoswa naye nkubuuza abantu be ani akujja eggulu gwe mbwa gwamanyira abantu abuzabuza bana Uganda ani akuliraani bakoja bababi bebani era bakolawa mbyogere mu butuke mu bunennyumba mpamire buliri mbyogere
bana Uganda mbafudda basirusi batategera batalaba mbyogere njogere ku mukazi wotegere bategere family ye hey mulekera okusiriwaza ensi mulekera okulimba limbe gwanga kubanga goyagala okubbe sente katola avudde mbo bamusonde sente za campaign gwavudde otunda ambulera abazungu bakwasenda akati owuli awe bajagadde toina wogala bana Uganda kintu yagala chitta naye toina bo kivaamu walinya yamaje wate wamanya ojja kutuwulira mukazi wako jawe yani ani yakuno ne gulu gwe mputa gwe nokubisa abana babendi bona bana ne bagongo balagwe nava gulu ngoli ani yakujjayo ani yakutwala Bulaya mu government yakola ngani se akula abajiri mwe se bajikulira olokwetu sidika nja kubyogera wano nja kujjayo obutambi nga mutu gama tuvume kabaka kuttaka lye busabala bla kwanza nali mune bufera savu makabaka zenda silvu masaba sajja kabaka chuchuma gulu nyanja tagambo ako kubanga simu na byabufuzi era mu bujje byabufuzi naye nja kutaka tambi we pamire nje asibaka kana nja kutaka tambi kwa fe twali ku enforcement nja kuta ebintu emwatulagira ngo kukola wano nja kuta ebintu wano nja kuta ebintu omuntu yaddukanire muntu abanga abasirusiru kwanga tusirika ne mutufula bafala mbo bafala tebasoma baferiya nja kuta ebintu oddukane bulu mulekerawo okunyomanga abantu mulekerawo tufulanga basono kulimbalimba abantu muvubuka gwo kumanya toswala nakugamba osula kuyika 40 osula kuyika 40 ameka njagala mbuli abantu baka umaje bali wasaka umandi yali driver wo yogera family yaka umaje eri nabagamba atu wa sente empene enkadde ku family yaka uma nolemo wadde bakolera botiki wadde ensawo za amanda 10 nabagamba nga tubayire mmere n'amanda kubanga omukazi asobola bitundako n'abiri yako mwagaana tukyalina ebizibu maani okumanya oli munnanfuusi musajja gwe njagala okutegeeza eggwanga omuvubuka akutegerera Lewis dine kigwanga ndigamba Lewis buli mwa mumanyi manja asabe appointment Lewis n'amugamba mbajja muwasimanyi mu 11 owulira mboli bize bwobanga wetaaga eggwanga ng'oyagala kulembera ggwanga manya yasobola okusa appointment n'ogimumma ng'oli muna Uganda gwe kitiga toli mukulembeza tomanyi byabufuzi tomanyi anagamba erudamaani muli miwulenge munonya kubba bantu manja kusaba ta appointment n'ogimumma onotegera dibeje wa Museveni onotegera kyeyogane Museveni dikaniyo goba dotuma okutuga abantu wane busala gwatuma buli kimu simanyi nyigo nokoloti emba dikaniyo namusanze babala mukole dio nga akaba yasaba appointment Lewis namugamba temukuta kyalabika temujja kola mukulu Lewis akola mu state house nyina office ya mama wa Lewis jova kono da kuyange mu state house Entebbe kadwale ko anti bagambe nadala mu abannafu yabaloza nti office yange likatwa bokka nina office mu state house Entebbe nze ndi mukazi muganda nzalibwa mu Buganda nasembezebwa omusajja mu Nyankole eyannonda yanunula mu Abaganda mwali ludda wemmengo ngate mumpanga wo kifo ne ku radio mwangamba balekerawo okunkuba ku radio yegwavuya Mr. Magera avuya omanye banga lomala nga tonya ku CBS gwe nga bakugoba ebanga lomala nga toyogera ku CBS nga toyogera ku BBS ne mu complaininga ne mwamba ne mwogerako Abaganda mundukanye muganye lwaki wali complaining lwaki bali bagobayo nange bangobayo naye bamponya bingi ngamango baku BBS abana bone bajja ne bangamba nti ayogedde ya yegundi agamba tudda mukuzanya konze fine mu mulemirembe era mbawonye abana bamwe benyini bajja ne boogera bajja kasita bani ne bangamba gundi ayogedde ne sijja kumwogera muntu ono oba mayinja mummy appointment dikani mummy appointment kusasa ojimumye full figure ono tegade kyatwale wa Museveni yegwango gera difuga botyo bogene fuga ngo tutya nnyo boyagala kulembera ngo tutya bulala obadde wanongo olimba limbe gwanga mbogena kuzaba n'okuva mu America simanya bali Bulaya simanyi wali abazzo wasuzeewa oba Kenzo just Kenzo kubanga mwetagako brandi ye yakulema wadde okuweereza 12,000 ali yamwe mmere oba asasule roji ye lwaki tawafaayo n'omuzza
yo kumanya wali olimba abantu wali obazangani embassy kijo ali oyogedde nayo obita bya katale ka mubulo simanye gwango ite katale ka mubulo simanye ota kinywero kyanjaga kyoncho wanyanga jembere kamo cyane munyonjaga walimba limbaga abantu njagala kuza abana simanye ngenda kola wenti wali oyogedde na embassy ki mwali mbakabeddewa mwali mutacheza karantini ki mwali mugenda batekawa je kati ngato bazza lekera awo bintu yakwefula selfies ngo training ngo yagala okufuna comments kubanga lwana kainzo lekera awo manya level zo wana okwata zake no mugoba kuba vice president nolondo omukazi mu Lugwala wawa tawa alina n'envita ategana kutegera ayite nako noito omukazi weyo abantu basirika zake nanyiga nakwegobako luvanyuma nnyo zake nagenda ngagiragira kuba yagala constituency emitana yewa nyemitana na yakoze bikolobero bibiganyo kwatayo adira kubuyunga limba ensi zake bakuba magulu watugama bakufuira maso simanye biki ate amaso gafuka dde amagunu olemala egwanga wachi mulivuga bwe muti wachi mulimba ensi wano kaplan mai kwa mukwa yatuziza olukiiko mu east region yatuza olukiiko ng'ayogerako n'abantu tebawe n'abantu 5 tebawe n'abantu 3 bali bakebere bali n'abasawo baliwo ababetolodde bali basabe permission ku police tebali na mu church naye wavaino ipostinga ngasineko abo postinga lukwago babadde wali akani imagine abasajja bakuru balina n'abakulembeze nga tewali ina mask ngato tebunabogerako wano n'omukazi akuli ya ministry of health yani Ochenge yagenda ko bugenzi waabwe ate abantu balina mask bonna bobetegereza obulungi mwavuma Achenge mwayogerera Achenge bigambo biringo obukunkumuka bwe buti ngate munna yogerera Lukwago yabadde wali mu bantu abameka ngatalina mask gwe wali kuwadi ejjinya ngate wayogerako bwe wali akamocha ngokutte byambulera walina mask musajja gwenge kyo ngate mukyogera mumulowoza mujja kudda kuno muvuma abantu mugana abantu amazima okugenda mu bantu mumanyira abantu muvola abantu ekigenda kusoboka mwe abaana bali ebulaya nabagamba mukomewe waka muve mu buddu muve mu nsi ezakolimirwa mukomewe waka teri kisinga waka mulina abaana bammwe mulina family zammwe ze mukolerera esaazi mukaba gavumenti ebakomewe mulwete mukaa Kyagwanya abazze era gavumenti eri mu bazza naye temukyogera ekyo abaana buli kanaku badda wano e Uganda wano naye nga temubipostinga ebyo temubyogera abaana ameka bali mu karantini oba besuza ekyo nga temukyogerako nga Sewanga yagamba Bobi Wine gwalinze wali munnaye kankutwale mu karantini nasasudde hotel weziti kamba twale wano kubanga mumuli ba people power nnyo nga tabatwalangayo wano liita yafa ebyekisiru ebyekitumbavu kubanga mwabaguli abo bodaboda ko benjerera obwana obunaku obwana obuto obwana obunaku ne busigala ngabo sikulabangako wadde olunaku olumuntu wali okuti wadde akaveera k'omunyu bannange musajja gwoli mubi kinsajja gwansi lwali kumanya kibuyagalwa alitikula ennyumba Bobi Wine ensi eri kumanya kibuyagalwa alitikula ennyumba bwati musajja gwe bali kumanya ate ensi eri kutegeera ate ensi ejja kutegeera oyina ebintu byolimba limango selfies zeweteeka mu bweziti naye ensi ejja kukumanya ensi ejja kutegeera ate ejja kutegeera fe twogera mutuyita basiru twogera mutuyita balalu naye ensi ejja kukutegeera musajja gwe ate ensi itegeera obubiibo sigwe mukodo asiri naye ensi eri kumanya ate amazima tegekweka one day one time kubanga tosobola kuŋŋamba nti gwotuse ne mukota y'abeesije abantu bayimba bano aja alagidde tolatuka tewali muntu agenda kutuuka ku level ya semwogerere wano naye tajjako Museveni kitegeeza Museveni atumibwa Katonda kyalina mission gyatwala mu maaso njagala mutunulye mu Bayibuli otunule bakabaka Solomoni bakabaka ba Dawudi kabaka Solomoni basajja bakwata obukulembeze emyaka n'emyaka era ebisanja byawe byalinga bya myaka 45 Museveni singa yakoma myaka 10 byakoze mu 10 twandi bitegedde
singa koma mu 15 byakoze mu 2 tetwandibifunye singa koma mu 2 byakoze mu 2 mu 5 tetwandibifunye singa koma mu 2 mu 5 byakoze mu 3 tetwandi kitegeza Museveni akyakola ate akyakola ideology forever kyabasinga nabagambe kigambo kimuti Museveni si yafuga eggwanga ino yeggwanga lifugibwa Katonda bwoba oganya okutegeera Katonda ng'onywenjaga mufuyiro mukoloza nti ojja kuyitawo ogenda kwenyampira weewunyirire kyo nkikugambye ogenda kwekubira emizijo mu buliri mwewunyire ne mukazi wo nga mwewunyirira mwekko nakiwunyako ekivundu kya ddene kinyampo kye nga kimuwunya mugenda kubeera n'ebinyampo byammwe mu nju nze mbabuulira mulekerawo okulwanyisa abantu natunuulidde omusajja yesimbye ku Kapiteni Michael Mukula neneewuunya oba kiyindi oba kisajja kyawa tekimanyi na kwogera kinanaagira tekimanyi gye kyava tekimanyi gye kidda ayagadde abantu abeereddewo abantu agase eggwanga kimwesimbyeko kijja kigabattukana okumanya Abaganda muli babi mwemuyimire n'ekisajja ekyo ekiyindi ekyo nsobola nokyesibako nabali wali ku ofisi nga muze okwewandiisa nga abasajja bayimire n'ekisajja ekyo ekizungu ekiyindi Baganda tekwabaddeko mu nnyanga Uganda Mulonde Michael Mukula Vice Chairman wa East Region Mulonde Kiwanda Suubi NRM Vice Chairman Central Region kati awo twagala balabira Godfrey Kiwanda Minister wa Tourism mwana Muganda ate Katonda tuyambye Kiwanda ayagala bwa Vice Chairman Central Region awulira era mbakubira omulanga fenna tuyimire wamu ku lw'obulungi bw'eggwanga laffe tulonde Godfrey Kiwanda Lubega Achirize Makindye MP West ekyo kiri ku record kyaggwa ekyo Mugisha Patrick Mayor njogera sogera ku Warod Mayor bwa kamiliyoni kamiliyoni ayiseewo dda era katika kamiliyoni yawonye Lukwago kamiliyoni ayiseewo Lukwago azze kwonoona kukwonona ku bululu yebale kujja nze ndi musanyufu nganze Lukwago kujja kwa Vice President nabagamba ezo na project banyoga kigambo project omungezi tegeera ideology ezo project kada agenze kwa president tukwaniza Lukwago webale kujja ne kampati jogobere muddala mamugenda kudda Gomba muli mama yoni oyo yagaba tuyagala kama mbaya mbaya mujja kudde Gomba ekyo mukimanyi vakwa na bataba kusudia wano so nyongera kubagamba nti mwe bali kulaba full figure abanjaga nabatanjaga mwe bali kubeerako naye nkimanyi nti mwenna munjagala kubanga omuntu gw'otayaga atomulaba so mwe bali kunjagala mwe bali kubeerako nyongera okubiriza abana okujja okwewanisa some friends of General Muwozi n'okwewanisa NRM God is power fe tuli wamu mu maanyi ga Katonda tugenda kweda bumolo bulungi bw'ensi yaffe mbasaba nti temutya kubanga tuli ku mazima tuyimidde ku mazima Bible ganti muli balabala ku bikolwa byabwe bikola bimulabyeko ng'omuntu akyali muri replacement bikumaze okukulaga nti yo failure so nolwekyo mwongera okujja tongera okubeera obumu tongera okukolera awamu olw'obulungi bw'ensi yaffe emirembe President Museveni yatukwasa tugigagawaliremu fe tuli bagagga tetugagabadde nti no sente twazijja wa Museveni era nyongera okubagamba mulekera okusaba Museveni sente n'okubeerawo nti njagala kulaba muzeeyi bw'olaba fulufigo bw'olabe muzeeyi omwagaza ki abavubuka mbakubira omulanga mugende wa Minisita Kasolo ali mugaba sente abavubuka zakwekulako temukimanyi nakimanya Minisita na Minisita Nakiwala mama fali mugaba sente z'abavubuka abalema abaliko obulemu bali mu kwekulako ne bali mu kukola muzeeyi buli sekita agitaddemu sente so mugende mu sectors ezo musobole okufuna sente mwekulakulanye mukole business muleme kukaaba muleme kudaaga muleke kulowooza nti government ebafuddeko government ekoze buli kintu kyalina okukolera Museveni ayagadde ensi yonna n'agiwaayo buli kimu n'akigiwa n'omwana we omugwayi n'omulenzi wati n'amuwaayo kakati mwagala abaweeki yensonga ze bakimuyita Yesu kubanga Katonda bwe yayagala ensi eno yawaayo omwana we Yesu Kristo ne Museveni ayagadde nnyo eggwanga lyaffe n'awaayo omwana we General Muwozi ye musajja omulwanyi gw'osanga omulwanyi ali strong kyovera obukulembeze bwanjawulo omwana oyo gy'omwetegeze bwanjawulo era olwawo okuginikirira taginikirira kabampaane teyemoola ali straight mazima nabwenkanya gokka obeere mukwano gwe so mweyongere okwewanisa mu Friends of General Muwozi twongere okubeera wamu n'okukolera wamu ng'abavubuka projekiti affe zigenda mu maaso mweyongere okulaba Uncle Balamu projekiti affe zigenda mu maaso era zitwala mu maaso z'abavubuka
tongera otambulira mwene nsi yaffe Uganda yaffe tongera okubeera omukola kwanye gwanga laffe naffe fenyine okwekula kulanya esawa zinfa tulina okwaje jaffe jeje ffe tulina okumutwaliranga ku mata tulina omutwalira ku binyobo ebisiike tulina omutwalira emberenge mulekera wono okusaba president Museveni mtu omina okusaba Katonda tende mbisa Museveni kyovola abantu ambalemereddwa okwefaako kyovola abaana abasinga yeyocha ne bagamba nti gundi yeyokeza tolowooza nti yeyocha bwayokya baana bakolimire baliko ebikolimo gwali wetegeeza nnyo abaana bali mu people power be baana badduka ewaabwe be baana baava ewaabwe tebalina waka waabwe tebaddangako waabwe tebalina kubijja tebalina famire tebalina kye balowooza akala okezi n'ayenjeera n'afa kati liita yafa njagala ombuli omuntu aweerera abaana baayito basobola okulinnyayo njagala ombuli omuntu aweerera abaana baakawuma oba asobola olinnyayo nagenda ngayo ne Seginya nga ffe tubawo emmere nze saagala Seginya kubanga Seginya oyo ffena tuli ba NRM naye Seginya ayagala abantu Seginya akoledde abantu Seginya asitudde abantu Seginya ayamba buli muntu n'yabanga ayamba tekinnuma kubanga temumwagala mwe temwagala abantu balungi ne Bobi Wine tayagala muwaga ambulera ayagala jiwa simanyi Latifa kuba yamuwadde ssente kubanga bano batumayo bano baganda bababbi baba wadde ssente so abantu bekawo mpe Seginya nze Seginya mulaba mu future nganze ani wankwade wa NRM wankwade tetukwatagana naye atayagala abantu ayambye abantu bangi so nakyo nyongere bagamba nti mwagala nnyo ensi yaffe teri kintu kisinga nsi yaffe twagala nnyo ensi yaffe tuwa abakulembeze ebitiibwa twagala nnyo abakulembeze abaliko soko gy'okolere President Museveni bw'okola naye omuwakanyeeko omugabe muzeeyi lwaki kino kiriwo ekiti tokolangako naye tomutuukiriranga omuvuma omwogerako ebigambo byogere tobimanyi soko oyingire NRM wesimbawo ku kifo abana avuka mwesimbe ku bifo mu NRM muyingire government mukole n'omusajja kolako naye zemuze namuga njagala kola naawe kati emirembe nina ndi bulungi naye olwo emikisa gyonna nenjitwala sadda okumusabiriza musabirize eki emyaka gyonna nkyasaba muzeeyi waliwo n'abantu abakunyiza alaye muzeeyi emyaka 2 era kyamunoonya omunoonyako ki gwolina omuteekako numbers kyokola kigatta ku Museveni kyokola kigatta ku ggwanga lyo temulowooza nti Museveni agenda mala gagendanga kati kubanga weyajja temwamugamba nti jangu ate weyajja si mwamukole appointment emuleeta ekisookedde musooke mubaze President Museveni yajjira mu budde bwale bwakazigiziga abasajja nga bamaze okutaagula eggwanga abasibira mu ggwanga bamaze okuyuzayuza eggwanga Uganda abasajja baafuga bubi eggwanga nga bantu baavu nga batta abantu omuntu yegombanga mukazi ono amukozesa ng'olaba muntu yegombanga olugoye lwalimu n'alukwambula omusirikale ajjanga n'ali emmere ye eri ku kyoto naye Uganda omusirikale awa omuntu ekitiibwa sekyute ya Uganda eri ggulugulu Museveni yajja n'alwanisa endwadde 6 diseases ezo zaali zittanga abantu nazo nsa n'azijjawo ezo temuzoogerako temumanyi ku nambaazi y'abavubuka eriwo etya Museveni akuzizza abaana bamulekwa yajja n'abaana batalina bakitaba nnyabwe baani abaafiira mu ntalo abantu abaali bafa siriimu Museveni abakuzizza n'olwekyo mwebaze ku Museveni man omusajja mumuwe ekitiibwa man ate si mwe mwamuleeta tuze nti amalaga ajja genda mwe omusindikiza sigwamu tomanyi bwayajja agamba ntajja nammwe abeefuulafula mu bizonto simanyi badimaani simanyi mudda ku radio mwogera simanyi mwogera mwaddeko mufuge ebimwa byammwe mujja kuyulika ebimwe mutandika okwenyampira hey so n'ekyo mbaganye baganda bange bali kubeerako temalabira okulaba full blast ku Bukedde TV ne Urban TV temalabira okuwulira radio 4 nga mbeerako buli lwa Friday nga tutangaza eggwanga n'ekyo mbaganye mujje twenyigire mu bintu ebikulakwanya eggwanga laffe tugende wamu ffenna nga tukulakwanya eggwanga laffe one love I salute you people. What?